ebintu byennyanja bituufu ebintu byennyanja anti lwakuba kyekiri kyenkunyonyodde nga tutandika nti abantu bakwatako ennyanja okubangwira naye ne wano wootudde bakutwala kati ennaku zino bayitira mu mahoteeri gaabwe mu mayumba gaabwe abo ba agenti ba sitaani basobola dde okuzimba amahoteeri maama wo waaligira mu nnyumba eyo ogiraba nga bwenyirira tugikuzimbidde naye baganda bo kasita walirinnyamu ekigere oyo ng'agenda okanya kulaba abasajja nga tebakkiriza baganda baabwe bakyalira golowooza omusajja alina mutima mubi kumbe yabawonya obugagga kyama muganda wagendayo n'asuna musibira ku geeti yo oyagala ki aba mbadde nva mu kyalo njagalayo gwe musajja ayita n'asikaali leeta yawe $5,000 gamuwe n'ovuma omugagga kumbe ayina ekyama kye ekkanisa entuufu ekkanisa entuufu etoba nnyo okuyimuka wangambye tekulaakulana tebakulimbanga nti ojja ssanga oyinza okusanga omusumba yeka yayinawo emmotoka pozi n'asisitanti we ng'ate akola bamuwampe sanga ekkanisa erimu abantu 40 naye nga balinako emmotoka babiri naye tunuulira ekkanisa z'ennaku zino ze tuyina tokyasobola kutambula bigere 40 nga tonnasangawo kkanisa ziri 2 oba 3 kubanga bw'obuuza kiganda saawa zino n'omugamba nti wamma tunyumizeeko ku sitole yakugizibwa Siraji gwe wabeeranga naye ku radio ku Impact ku Super FM ku Kara FM ku Family Radio ku bujulizi obwo ebiseera ebyo waaliwo teepu CD zaali tezinajja naye nkakasa ne guno gwaka CD weeziri akyazitundako kiganda yennyini eno ensi esooka eno tugiyitako buyisi bw'ova ku eno ensi gy'oyituddeko eno gyendimu gy'otuddeko waliyo ensi egy'oddako wansi ejja etya okubaayo nti bw'ofa tusima ne tukuziika okitegedde ziba 46 lwakuba kati bino ebyokuzimba entaana bye byayongerako yabaffe ekigambo entaana owesijukiza bulungi omanyi gye kyava mukadde wange ekigambo entaana ngenda kiyitamu akatonotono edda mu bajjajja abaffe era be babinsomesa eri ekigambo okuyitibwa entaana kiri mu lulimi Luganda era nja kinyonyolera mu lulimi Luganda waliwo bali abasajja abasookawo edda abasajja abasookawo edda nti edda wano omuntu bwe wafanga bakulekangaawo bo ne basenguka ne bakuviira kati waliwo oyo omusajja erinnya ndyerabidde ebbanga ddene bwe babinsomeseza nti bwe yajja n'abagamba nze mugenda kumpa ente ameka ente 40 balina ente nyingi kati ye nze mbalage bwe tugenda ate muleme okuvaawo kati omukulu ow'olujja oyo yali taliiwo abasigalawo wano mu lujja ne babala ono bwe yajja n'abagamba ne bagamba entaana nti n'afuluma bwe yafuluma emmanju n'abala enta 40 n'abagamba omuntu musimaawo ekinnya ne basima ekinnya nagamba muleeta oyo omuntu muzinge mu mbugo mumuziika mumuteekeyo okitegeera ne bamuteekayo bwe bamala omuteekayo ne babikako ettaka n'akuba ente mmeka ze yabasabye n'agenda okitegeera kati oli omukulu agenda okukomawo ababuuza ente zange ziri luddawa entaana nti ziri wali mu ntaana gundi ali luddawa nti ali wali mu ntaana ekitegeeza nti ente 40 muyakola ki ate ne bakijjamu abaganda nti eri entaana kigambo kivaawo entaana ze ziri ente 40 era bino ebigere 40 kati nekivaawo ekigambo entaana
kati omuntu yenna bw'ofa wano tebakulimbanga kyovulaba nti bajjajja abaali basamiddeko ko zino emmandwa zino simanyi ki mumuziika nadda ne bazuukusa omuzimu ne bakugamba nti gundi yazze n'atugamba nti munziise bubi. Omuntu yenna bw'ofa ku mulembe guno nga tolokose tokkiriza Kristo, omwoyo gwo gusigala awo mu nsi eyo esooka. Eneddako nga tuvudde wano ng'eno yenjule eriwa eno gy'otuddeko naye eddako, eno gye ndiko naye waliwo eddako awo. Gusigala omwoyo gwo gusigala awo. Ne Bayibuli ekyogerako abawandiika Bayibuli nali sinnabaawo bakugamba nti ebiro birituuka ensi ezingibweko ng'omukeeka. Okiwulira nti abafu amagombe galeeta abafu abaago, n'ennyanja ereete be yamira, buli omu asalibwa omusango ng'ebikolwa bye bikole ki, ebitabo bibikulwe. Ebitabo byebiriwa bajjajja bava mu lulyo ki simanyi ndi muntu olwo ndi waye ate ekitabo kibikulwe nga gwe kinnoomu. Ekitegeeza nti togenderawo ekiwulira lwakuba nti baprofesa simanyi bakibabigezwaza nti omuntu ofa oyingira purigatori simanyi nobeerayo ebbanga ki. Purigatori eyawa? Purigatori ogitandikira wano ku nsi. Okiwulira tewaliyo kati bo bakijjawo ekyo era kyekyawandiikibwa kyekimu mu maaso bweyongerayo waliwo bakugambira nti gwe omutuukirivu, abatuukirivu bali eri waggulu bwe balaba nti oyagala kwonoona bakugamba nti mukama waffe muleeterawo nga tannaba kukola ki. Ekitegeeza nti bw'oba olokose ebyannamaddala omwoyo gwo gugenda wali mu batuukirivu naye tegunnatuuka mu ggulu ffenna lye tuyayanira okukola ki. Ebiro bijja kutuuka buli omu asalirwa omusango ng'ebikolwa bwe biri, olwo bano abali mu nsi eno esooka bonna baggibweyo bwe mwaziika, n'abali eri nabo bakole ki, baggibweyo basalibwe omusango. Ekyo nkirese y'ensi eyo esooka. Bwe tugenda awo oba omanyi nti ofudde toli mulokole. Ne bw'oba oli mulokole era balina okuziika 6-3. Anti ogambe ofa ntuli mulokole. Omwoyo gwo gusigala mu nsi. Kyobola nti mubalajjana nti yajje ne bakuzajjajjawo gundi ebintu bye babigaba bubi ne baguleeta omwoyo guba kitegeeza guli awo. Okiwulira ensi ey'okubiri eyo gye ngenda okusimbako essiira gye wazaalibwamu efaanana etya? Ensi eyo bw'otuukayo totegeera oba buzibya oba bukedde. Nkuleetera ekifaananyi nga bw'oyingira mu akeedi. Obudde olaba mataala, olaba waaka. Kati bw'obeerayo eri mulimu ebitundu kyekiri kye mulimu agendayo okusaba amaanyi g'obuyimbi ettutumu fame ettutumu lya njawulo nnyo n'obugagga. Ettutumu lya njawulo n'obugagga. Waliga agendayo okusaba ssente enkalu mu yokubiri. Muli ayagala amamotoka. Oti n'olaba munnanga alina bbaasi 17 ziri awo. Yeetisse system transport system ye Uganda. Okiwulira n'olaba oli nga ye muvubuka okuze naye ku kyalo akubulako emyezi egi 3 n'akoma nagamba eyo emmotoka ya gundi ey'ennyumba ya gundi eri ennyumba yagigulira girlfriend eri ate ye yagiwa gundi baali bamutawaanya nti ate alina gwe yazaalamu omwana yali amumanyiira n'amugulira eri ennyumba nebikomaawo naye nga mukuze mwenna muli embere nga abantu abo babiri. Ensi eyo ey'okubiri erimu kyetuyita kikiri ekyenkugambye amaanyi power. Bano abasumba gye basinga okugenda bagenda mu yakubiri. Bali mu yakubiri. Ensi ey'okubiri mwe muli bano bolaba abazimba bayinginiya ng'oyogeddeko. Otunula bwoti ku eri bo bakuwa plan ne bagenda tugenda kuzimbira akayumba we kati bwe tukolere bwe kino bwe kiti taata gambe bakazimba gwokalabye eri ne bakakuzimbira
gambe musajja bannange wano Nigeria yensi ekyasinze okubeera n'amayumba aganyirira pulaani bazijjawa simanyi naye manyi waliwo abaana abasoma ebintu ebyo bakuba pulaani byona okumulembe guli omukadde okusoma kwaliwo gwe tunuulira ennyumba enkadde ezaaliwo ne kakati ennyumba ezizimbibwa ojja kulaba waliwo enjawulo nene kati eyo ensi ey'okubiri erimu buli kintu kyonna gwe kyoyagala obulamu bubazi usual nga wano obulamu bwamu nti kati eri obulamu bwawo kwetta kunywa musaayi saddaaka ate kati eyo betta kifaanagana kati oyinza okubeera mu lufula nga n'ogamba nti ate tebagenda kutta eri lulinga lufula lyekuŋŋaanyizo bayimanyi mujja eno anti kati gwe omuntu bwatta eno omusaayi gulina okutwalibwa eri mulimu n'abatafu abatwalibwa live batya nga gwe toga tebagenda kusaddaaka bakutwale gweokimanyi kati kankuwa ekyokulabirako tulina abagagga wano ng'azimba ekikomera ennyumba ng'etudde ku hiika y'ettaka n'aleeta omukazi naye nga n'omala emyezi 6 nga tolabangako mukazi we wali okirabyeko ekyo kuno ku nsi kuno n'azimba ennyumba nga nungi bulungi ne bakugamba nti nonno omwo mubeeramu omusajja oba mulamuzi oba mweki ajja buzina motoka ye n'ayingira tewali afuluma ebyokulya bamuleetera buleetezaawo mbiwulira era ntera omwezi ne guggwako kati abo ki ba agenti ba sitaani agenda eyo ne bamutwalayo n'abeera agenti najja n'ayingira osobola okuwasa omukazi ne bakugamba emyezi 9 azaala omwana omutuwe era omugagga najja n'awasa omuwala wano ne bamutwala namugamba ono genda kubeerawo n'amubeezaamu mu kikomera n'afuna olubuto ne bazaala omwana n'akula nga n'abeewaabwe tebakoze ki ambawa buli kimu kyonna kye beetaaga ogenda okuwulira omwana muga kati munnange oyagala ki tyanze njagalayo obuwumbi nga 15 nsirike nga babumubalira kati gweogenda kukabira kaana ke wazaala nga toyagadde namugamba genda abadde ku mulimu bikolebwa Uganda wano nti gundi yagenda bweru ate kati bazze nti tugenda bweru ba agenti beeyongedde ababbi bangi twatandika nga twogera nti abantu bagenda mu nnyanja nze seewoonya Kamiliyoni bwe namugamba nti agenda mu nnyanja nankubamu oluyimba akuba luyimba ki nti bawoza nnyanja bwe yali ayogedde twali e Nakivubo nali nkyali ne pasita Kiganda ng'olokose nga nzijirira okuloboka naye nga sinnakyuka kubanga ewa pasita Kiganda si we nakyukira ate kati wali okwatnaye okiwulira twali e Nakivubo nzijukira bulungi yali overnight nimbagamba nti oyo omusajja agenda mu nnyanja n'alyoka agamba bawoza nnyanja balabe balinga abataasoma kituufu saasoma okiraba naye kati ku bintu by'ayina ku nnyimba z'ayina kati takyasobola nakuyimba wabula ayina ettutumu kubanga ye yasaba ennyimba ze yayimba ne zikola kowa byogero bikakasa sandi bikugambye kyogamba budde buzibye nti nkya naakugamba nti bwe bunaakya nja byegaana saagala palapase byenjogera mbyogedde misana buli omu awulira abaana bajja kugaleeta obukakafu kati kankulage bw'otunuulira kankutwale ku bayimbi sagala kwesiba kwomu nze nkuwadde ekyo olwokuba nkugambye Kamiliyoni lwa nsonga emu nti nze gwe yakubamu oluyimba bw'aba alinayo gwagamba gwe yakubamu oluyimba nga sinze nga maze byogera ate obujulizi gye buli eri nga mwogerako oba yali ayimba nyimba ze nga rumors ziyitiridde kale luli yali ayimba ate kati tubyogera kitegeeza ki nti kitegeeza byaliwo emabega okiwulira kwa waliwo ekiboozi kyagenda mu nnyanja we kyatabukira e Uganda wano si we yakubira oluyimba olwo naye nga ani yaliko nze gwe bayitanga akugizibwa essiraje
nali nkyali ewa Kiganda nga Katonda nga tanampa linnya lya Yokaana, omusajja yasaazanga amajini 2 awo ku muzigiti alidina. Byenkugamba feesi byaliwo era weebiri, era nze abikugamba leero nabyogera luli era nkyabyogera n'olwaleero. Wawulirako eyo emboozi eyakogezibwa Siraaje Pastor Kiganda gwe yaleetanga ku radio weddemu buli lwa Sande ku Super. Mukadde wange byenkugamba si lwakuba nti ebbanga lino lyonna mbadde nsirise. Pozi ku Super program yabeeranga ku makya weddemu ku makya yagikubirizanga. Waliko bambi n'omusajja omulala yafa bamuyitanga Ddeewo, bali nzijukirako erinnya lya Ddeewo, yafa accident awo ng'oyambuka awo. Yenze si lwakundaba nti ngezze kati Katonda nkoze obulungi eyasaazanga amajini 25 yenzi guwewulira nyo wagamba nga oli mulokole, wagamba nga waloko kyekiri ebiseera ebyo anti nali ndokose. Okulokoka kyangu ate ogamba wali tonnagirira ddala. Anti wulira, okulokoka kyangu naye okukyuka kyekifuula omulokole. Kizibu olina ebintu bingi. Kankulage ekintu kimu, wulira. Okuvuma okugenda okunvuma okumanyi ku kamera awo ne mu comments nti Sami omusajja tomuleka mugendere ku kimu ku kimu. Yes. Naye ng'omuntu olina omulambulula ategeere ki ky'omugamba. Kati tubadde ku nsonga ya Chameleone. Yes. Nenkujulizaayo akakiganda katono era ne story ya Kiganda ndala. Okiwulira nkuleeteddeyo just obujulizi n'obukakafu kubanga oŋŋambye olina obukakafu. Abaana bajja ko olina obukakafu. Ekibuuzo ky'ombuziza obukakafu ne nkugamba 25 24 Kiganda we yatandikirako programu eyo ye yaliko ku radio. Saawa zino tubino byo twogera tuli mu 24 njogera ku 25 emabega obujulizi gye buva wayiseeko emyaka emeka egyo naye era muntu y'omu nkyayogera ekigambo ekyo. Ebintu byennyanja bituufu, ebintu byennyanja anti lwakuba kyekiri kyenkunyonyodde nga tutandika nti abantu bakwatako ennyanja okubangwira naye ne wano wootudde bakutwala. Kati ennaku zino bayitira mu mahoteeri gaabwe mu mayumba gaabwe. Abo ba agenti ba Sitaani basobola dde okuzimba amahoteeri, bazimbadde ebizimbe eby'amaanyi muno, bakuyingizaayo boga oli akukubira essimu mukwano gwo yakubulako emyezi 3 mwasoma naye mwayiga kano obi gundi aze n'emmotoka ya bbeeyi ayinawo akasente akuyise ku hoteeri y'ebbeeyi naakugamba gwe muna ogenda kufa obwavu otuukewa gwe kenyini gwamwesooka n'omwesooka taata wakola otya okufuna kasente nagendagirira ka bizinensi bw'amala okulaba nti asobola okutwala aiza ayinza gwe obutakusaddaaka n'atagetinga ku baana bo. Yokaana ebyo mbiraba mu firimu taata biraba mu Nigeria firimu wano we tuli bino bye tulimu. Kankuleetere gwe kenyini ojja kumbuulira nti okutwala wansi mu nnyanja kyangu nnyo olw'embeera gye tulimu. Okiwulira? Nze Yokaana bwe nkubulako emyezi 6 n'ogenda okundaba nga ndi mu Land Cruiser ndina ba bodyguard abankuuma nga wali mukwano gwange twasulako 3 ku 6. Nyina okubuuza ekyama olina okujja. Kati olw'ekyama nze nkolera eri ba agenti bannange eri wansi mu nnyanja mbakolera akalango. Waliwo ono naye ajja yali mu mbeera nga nze. Okiwulira? Semme tunaagenda ffenna bwe nkugamba ekyama kyange anti kati abaana baleeta ekigambo nti obugagga kyama. Omanyi gye kava? Nze bwe nkubuulira ekyama kyange engeri gye ngaggawaddemu ekitegeeza mba nina okukulaga engeri gye ngaggawalamu. Abo abagagga bonna boolaba beekuŋŋaanya nti simanyi bakoze ebibiina balina enkola yaabwe gye bakolamu okusobola okugaggawala ate balina enkola yaabwe okusobola okukuuma obugagga bwabwe. Kati neri ba agenti ba Sitaani balina enkola yaabwe gye bakolamu
balina enkola yaabwe okukuuma obugagga bwabwe. Kati gwe bakuyingizaamu ekintu ekyo ky'obwa agenti tebabukuweerawo nti kati ofuuse agenti. Ebita kulimbanga nti nze ndi agenti wa setaani. Baba bakulimba. Mulina process gye muyitamu ennene. Mwenene nze nkugambye natambulanga mu bbanga, tolowooza nti nakeeranga bukeezi bwentu ne ntambula mu bbanga. Ssebo kyantwalira school fees. Musasula school fees. Obadde ki? School fees gobozaala omwana wano tomutwala mu ssomero okusoma. Anti kye nakubuuzizza nti mu nsi eyo gye wali how is it routine eri etya abaana basoma? Abaana eri emisambwa gisoma mukeera ku makya mugenda ku ssomero gisoma bya misambwa, kubuuka mu bbanga, kukwata mayembe, kwenyiga. Tubolaba omusambwa guve mu Mombasa gugendeza e Congo osobola okuguyimiriza bwe gukola ensobi kubanga nagyo gisobya. Osobola okuguyimiriza ne bagutokyalinga ye ogukwata mu nkwata ki? Osobola okukwata empewo ebula. Okitegeera? Kati ebyo byonna babikuyigiriza era bye nakula nga njiga. Tuddeyo kati tuddeyo wali wadde oŋŋamba engeri ekyamata kyo wakinyonnyodde engeri gye nakuliramu eri olwo ffe wano mubeera n'emyaka nti kati Roland mwana wange akuze ali myaka 7 mweyo muyinayo emyaka kekali ke nkugambye nti omwana bw'akula nga agize otuuka ekiseera n'omugamba wabula tugendako mwewina okukola ffenna. Olwo we bakugirayo n'ojja ku nsi wano wali myaka ng'emeka? Nze okuvaayo kwange navaayo ndi muto, naye bwe navaayo ne baŋŋamba mukulu tugenda kuyiga. Ng'olobeera wa? Nga mbeera eri wansi anti okubbuluka twabbulukukira awo bwe nkugambye ku Queen Elizabeth akatundu ke nkunyonyoddemu. Kati awo Queen Elizabeth ng'obeera nani? Ate kati mbeera nani? Gwe tonnalaba muntu ava eri n'ensawo gye n'emigugu gye najja n'apangisa ennyumba wano n'atandika okubeera. Ogambye wali muto. Kyengezaako okunyonnyola nze nali muto. Naye olina be wajja nabo ba agenti abalala abaali bakuzeemu olwo kati tugenze kukola. Kati maama nga tomumiisingako? Abyo nga mumanyi maama wange bino bye nkugamba mutegeera juzi mumaze kufuuka musajja mukulu ng'ate naye alina okufa. Sabikege manya gange Unique Media gyoliko tuline akogezibwa John tuline Yokaana njamuyita nze Yokaana musajja entubi yakola nga akolera Kingdom eri bingi ntera nnyo bagamba buli weleta story weziti nti towakana nnyo because byowakana tobikola ki tobimanyi ate n'ensi kyotamanyi tolowooza nti tekiriiyo. So eweziti wenzireeta oziwuliriza ennyo oyinza otutuuka n'ogamba ow'omuntu anyumya firimu era waliwo abajja mu comments awo ne bagamba firimu eyo yanyuma mumpe tayito ya firimu. Ekyo kyogera lwa nsonga tonnatambulako kulaba bintu naye nsaba Mukama lumu akulageko ojja okakasa nti ebintu bye twogera oba omuntu byendeeta wano babeera bye boogera olumu baba bitegeera era baba babitegeeza tuzireeta ofunemu ekyokuyiga because nze we nali nkula nga byayogedde ebyennyanja nabiwulira nnyo era n'oluyimba lwe twogeddeko naluwulira kyemmanyi naye waluwulira era we tubadde tukula awo 20 biki kate emboozi ya Illuminati nayo neesituka buli omu Illuminati nayo neesituka. Kati mba njagala nnyo enfuna omukisa okufuna abo Mukama be yakyusa nga baali babikola. Mba njagala nnyo mbaleete musobole owulira ebintu bino from the horse's mouth. Tetubikola because twagala nnyo mbutukola content si content twagala goyige era atali ready kuyiga gwe tolaba because mission yange njaba sigituukiriza ate ng'oyonoonye datawo
kati tolaba oba toli ready kuyiga. Kale Yoshtek bo bali awo Lubaga. Yoshtek ajaba atakola ku bitu ebikwasaganya computer byonna. Olina app gy'oyagala okuzimbira, olina website gy'oyagala okukolera, desktop yafunamu obuzibu, smart powering ateteekako, data wo yabula, byonna munoonyewo kwezi namba ajja kuba akuyambako. Then JS Medical Hubs bo bajjanjaba ndwadde ezikutawaanya, olinamu sukaali, olinamu pressure, olinamu ulcers, nnyo tutawaanya. Ogenda ne bakujjanjaba n'obeera ng'ate obeera steady bulungi nnyo nnyini ddala. Balina n'eddagala lye bakuwa wadde tonnalwala ne cleansing omubiri gwo, because sometimes twetaaga okwoza ku mubiri gino obutwa ne buvaamu n'otalinda birwadde n'olyoka oddukira mu ddwaliro. Alina ne lyakuwa omubiri gwo ne guddamu amaanyi okulaba ng'ate gusobola okulwana endwadde ezimu noba nga si buli kaseera buli kalwadde kakkuba wansi. So munoonyewo kwezi ennamba eziriko JS Medical Hubs. Tukyatambulira ddala ne Yokana. Toli musumba. Badde nyina kuyita Pastor Yokana. Musumba. Wabula ndi muweereza. Ne muweereza wa Katonda Yokana. Emboozi eno oba obujulizi buno oba message eno egenda kutwala akadde kubanga mpanvu. Bingi byogenda owulira, bangi betugenda okukoonako mubayogerako, naye yenna gwe tuba tukoonyeeko yamushuwa tuba tumukoonyeeko with intentions ez'okukola malice oba defamation oba bukyayi. Weesanga ng'olumu okugjayo message weekanga erinnya tolina ngeri gy'olyewala okutegeera ky'oyagala okwogera. So munaatusonyiwa ebyaddala kubanga naffe tuli bantu tusobya, munaatusonyiwa. Kale kati obaddeyo eyo wansi oba ku traininze ogenda okujja ku nsi eno nyabye nkyagala omumanya wansi awo kati kozi mine wano biwanvu kansooke nkozeeyo wansi tusooke tumalirize wansi wano. Wansi ensi eyo nakunyonyodde dda nti ensi ey'okubiri egyolaba ebeeramu buli muntu department oba kyetwandiisa ebitundutundu. Bapasita yogenda otya kankugereze wano nti omuntu kati ovudde wano agenti nkutwala otutte Roland nkugambye mukadde wange oyagala kugaggawala ndabye enfuga emmotoka ey'ebbeeyi nti olaba ekizimbe ekyo jangu tugende. N'onaasobola okukuuma ekyama obugagga kyama olomperereza sikuperereza wabula gwe kyondabyeko nakyo kikumala ng'okukkiririzaamu nti omusajja gye tugenda akiina nga tojja kundaba n'emmotoka 3 ezo ondabe n'ekizimbe kyange kiri mu kawumbi ng'ate ombuzeeko emyezi 2-3 oŋŋambe nti tojja kujja gye nkutwala. Tugenda tutuuse ku mazzi, zembeera ne password ezoogera ku mazzi kuli. Emisambu egikuuma amazzi giwenjula amazzi gano girifuuka ekkubo ne tukkirira. Bwe tuva wansi awoolaba awali ng'amayinja oba eryo ejjinja erikuuma amazzi ng'oyise ku lusenyusenyu jjukira nti simanyiiyo gwe nnyonnyola naye katenge gy'onnyonnyola naye kati ba agenti abagendayo bo bamanyi kyennyonnyolako okiwulira. Ba agenti babimanyi okiwulira, bo baba bitegeera nti bw'ova kulirya eri ejjinja eryo eribisa omusenyu amazzi kwe gatudde wali weggula bulungi waliwo ng'empompogoma bw'oziyitamu 3 olwokuna otuuka ku geeti eyo egamba welcome to underground. Okisoma mu lulimi lwo lwonna lw'otegeera ekyo ekigambo nti tukwaniriza wa underground oba oli mu lulimi ki oba mu lulimi ki okitegeera kasita oyingiramu eri waves. Kati bw'oyongerayo katono bw'omala oyingireyo geeti ku mukono guno ogwa kkono wewali eri ensi wewali ekkuba eriyingiramu eri ensi ey'emizimu bano abafudde gye bagenda esooka bwe weeyongerayoko katono kweri
gate eddako ku guno omukono ogulinga ogwa ddyo weeramu katono we wali gate ey'ensi ey'okubiri era okkirirako katono ettaka liri libeera lyoli bakiyita okubumbulukuka liba lyebikka bwe liti kale bakakola omulyango guli eringa poto bw'oyingiramu obeera ng'ayingidde mu ttaka erikola ki n'ogguka mu nsi endala eri ey'okubiri ensi ey'okubiri kadi gw'obeera ne goolo oba tageti ekikututteyo ontegedde omuntu yenna agenda oba mu buliwo ate bakutwala mu mwoyo bakutwala mu buliwo okutuuka okufuuka nti osobola okutambulira mu mwoyo kitwala ekiseera okiwulira olwo ŋŋamba gwe bakutte wano ne batwala bawulira nti bamututte mu nnyanja n'afuna obugagga gyembozi gyenyumyako bakutwala batya kadi obeera ne ggoolo ekututteyo waliwo agendayo nti abaaba nze njagala nyongeremu amaanyi mu kyaki yange mulimu bannange nze mbadde nnoonyako nyongeremu amaanyi mu nnyimba zange zitambule mulimu agamba nti nze njagala nange nzimbeko ku nnyumba nange mbeereko obulungi waliwo agamba nze njagala money cash enkalu kitegeera waliwo agamba njagala tutumu waliwo agamba njagala kuganja omanyi kye bayita okuganja oba wali ogenzeeko mu ssabo waliko gwe bayita omwoyo gwa kabaka atuuka wali gwe wali okimanyiiko nti kabaka n'amala ayita wano ofuna akamwenyumwenyu nga tomanyira kikusesa wali okyekanyiza olaba okyogeddeko boogezera n'enseka kati kyekyo kyenkugamba kati oyo yazaalibwa nakyo kati mulimu abanoonya ekyo omusajja n'ayimba oluyimba terutegerekeka tomanyi makulu gaalwo nga va ku kyokuba mutomanyi makulu gaalwo nga teruyina makulu naye nga iyo nga numba kati neweebuuza kitegeeza ki ekyo taata kitegeeza ki naye nosanga ng'abavubuka nga 130 bali kulya kitegeeza baba bavuddeko abaana baluzina si lwe ŋŋambye nze nkuwadde kyakulabirako mukulu si lwe ŋŋambye nkuwadde kyakulabirako bwe tunuulira mu nnyimba zize zikola ki kale ennyimba nyingi nga mu butuufu obuuza omusajja onaga bwabwabwabwa naye oli naasasula 15 nga tomanyi naki kyayimba tekirina makulu si kyekyo is not a meaning wabula bali bakimuwa ne bakimuwerako support gwe buli wowulira wadiz eyo ofuna support kugamba ovaako mu lulimi olwangu oba okoze eki ovuddeko kiri ekyoyo kiba kimaze okukwambala si gwe abategeera nosanga ng'oli alina emitwalo gye 5 emitwalo gye 10 ogikoledde wiikisi ezo 2 noga akangende njogemukko tomanyi wiiki ejjako oba onaakola n'ogenda osasula tebo ya mitwalo 10 ku kyakalamu kirungi naye olinawo ki olinawo kaki gwakyakala ninawo 5 gange wenjako 10 nenfisaana nenkwata 2 nensasula landiroodi kituufu naye kati tolaba nti oba ovuddeko omanyi gwe emitwalo 10 egyo gigula amatafaali ameka ku nyumba eyo gy'olimu gy'osasula gwegula amatafaali nze kankyakale anti ekyo kyenkugaa eri sipiriti ekubeerako olwo nkusikiriza oluddako nja kukutwala towulirangako beekuba bikonde lwa Barcelona ne Arsenal gw'omanye ekiri awo naye tujja kugendayo sagala tugende nnyo kati yensi ey'okubiri byonna tujja binyonyola taata yensi ey'okubiri nti abaagala amaanyi abaagala ettutumu bali mu yakubiri yakubiri ayagala ebyobugagga ensi yakumeka yakubiri buli kyonna ky'oyagala ku nsi okukyusa obulamu bwo kisangibwa mu nsi yakubiri njagala onzigirewo bino waliyo ennyumba yes ennyumba gy'okusulamu eri
gwe wali oyingiddeko omuzikiti walimu nyumba oba si nyumba omuzikiti kuba kifo kyakusinzibwamu kiba kyakusinzibwa ne guli mu kifaananyi ki kibeera nga kibangirize yes kati neeri kyekiro bwe kiri kyenkunyonyodde nti kiki ekiba kikututteyo onoonya nnyimba onoonya kuwa tutumu lya kuyimba oba onoonya tutumu wowe oyagala mmotoka bazikuteera mu paakingi bakutwala mu paakingi y'emmotoka ne bagamba onoonya kika ki Yokaana tonnanfuna oba bulungi kyenjagala ku nsi eno olabako wotunula wano biki byolaba kuliko amayumba n'emmotoka n'abantu abatambula nabiki njagala kumanya eri wansi gyebiri wentuuka wansi nentunula wendi what do I see Anti waliyo ku nnyanja eri ebiriyo ononayo binone sinti byakubeerayo sinti ogenda opangiseeyo ennyumba obeerengayo anti mbadde mmanyi tiwemba njagala kati maanyi nina ofiisi we baŋŋamba nti kati kyembadde ngezaako okuleetera ofiisi erina department oyagala maanyi genda wano oyagala tutumu lya kuyimba genda wano abayimbi bagenda eri ate tojja ssanga nti omuyimbi avudde eri agenza ate mu bapasita abanoonya amaanyi ag'okusabira abantu bagwa ebigo naye beeraba era munemba mufuluma gye mufuluma nkubuuza ekibuuzo bw'oyingira owino omala kutunuulira nti ono anonye magi nze nnonye endoboota yangoye oli ku bibyo naye kyeŋŋamba mweraba era bw'oba mumanyi gundi mulabye mwowino era nze bangi be nalabayo nga boga nti gundi namusanze mwowino aguze ebbiringanya naye nze mbadde noonya mukene okitegeera kati beemanyi era ne wano ku nsi yaffe wano mu Kampala yaffe abasinga beemanyi kubanga waliwo obubonero koyogedde ku bubonero we nali nkula era ebiseera by'ennyanja bye byatabukira nga batugamba kuba gwe yasitula olutalo lw'ennyanja nalusitula nayogera kabonero katatu kwogenda nga batugamba nti nno ba agenti n'abakolera sitaani beemanyi era we beetunya bo beeraba era abamu ne batandika n'okgereesa nti babaako emikira nti bo bagiraba sooka oggyewo ekyo nedda taata tebabaako mikira waliwo obubonero ddala ne bweba mmotoka evudde mu nnyanja eriko entiisa taata mmotoka evudde mu nnyanja ku lulimi luno olwa wano ku nsi zezo emmotoka ze bagamba mpenkoni kati obubonero gwe bwogamba era nze omwe yavaayo ku mawulire oba wasomako amawulire ago puroguramu enandeka waggulu eno gwe wasomako amawulire ago we naviirayo neŋŋenda akubukedde ababukedde bedhawe yajja nansinkana myaka mingi naleeta nambuuza ku ttatu yange eno enzija nazirabye dda nambuuza ku ttatu yange eno navaayo nenjinyonyola ojja ginyonyola soke tutambule wali kati ekyo kyo kijjeewo woyingira obanga ayingidde ekibangirizi naye obeerako nekiki ekikututteyo era bali gye bakutwala kati ono akututte agenti agenti ono akututte aba alina okunyonyola byonna wali ogenzeeko mu kkanisa olaba kye bayita ba asha neerinawo gye bali taata kati ba asha obasulawo kyotategedde ongambye kibangirizi bo anti kyotategedde obuuza kati giri emisambwa gye giriyo nga ba asha gyo tegwetaaga kwebaka mbadde nkuleetera kyakulabirako nti kati gova wano bwe mba nkututte mba manyi ensonga gye nkutwalidde sisobola kujja wano ne nkutwala nga tewali nsonga gye nkutwalidde nze nzokka nsokka kukubamu ttooki nenda bandi kati ono asirikira ebyama kituufu asobola okugenda ne bamuwa emmotoka ne bwetomera tajja kwogera nti munnange kati wulira obuzibu bwe buli ate abantu abasinga wano bwebagwira mu kanyamberege agenda n'asaba obugagga emmotoka tebamugambirawo nti abaana bo betugenda osaddaaka oba maama bo betugenda osaddaaka okimanyi nti bagagga bangi nnyo ssaawa zino abaliwo naye nga bw'otunuulira obuvo bwabwe bamaama baabwe bafamire zewaabwe ng'ebonaabona webali jjukira endagaano aba ye yagikola ng'amanyi nga tamanyi
ate oba omanya nti maama bajja kugamba maama onaamuwaayo nti nedda bagamba maama walitulira mu mmotoka eyo ng'afa maama wo walijjira mu nnyumba eyo ogiraba nga bwenyirira tugikuzimbidde naye baganda bo kasita walirinnyamu ekigere oyo ng'agenda okanya kulaba abasajja nga tebakkiriza baganda baabwe bakyalira golowooza omusajja alina mutima mubi kumbe yabawonya obugagga kyama muganda wagendayo namusibira ku geeti yo oyagala ki aba mbadde nva mukyalo njagalayo gwe musajja ayita nasikaali leeta yawe $5,000 gamuwe novuma omugagga kumbe ayina ekyama kye kati eri okugendayo bwabako akutwala akunyonyola alina okuyisa mu mitendera emituufu akunyonyola emitendera gy'olina okuyitamu abo bonna boolaba abagenzeeyo balina ababatwala. Tukyagenda mu maaso n'emboozi ya Yokaana eyinza ogiyita emboozi naye era tuyinza oba tuba tuginyumya olumu tuseka here and there tebisesa lwakuba nga bagamba mu Luganda nti ebyembi olumu bikola ki bisekerwa naye pointi y'okukola obujulizi buno gwobeeko kyoyiga so tonyumirwa bunyumirwa making sure nti obaako kyopiikinga tukyusiza mu location olwa akasana katuuse ne katusalako so ntugamba tukyuseemu teri kijja tulemesa kumalayo bujulizi buno twakomye nga otunyonnyola in fact wadde olina kyoyogera ng'ogamba nti okanya kulaba bagagga takkiriza abantu kukyala bafamire kukyala waka ffe tulowooza omukulu yakyuka bukyusi we yafuna ssente kumbe aba alina ebimu byakola ki byasirikidde abantu bano abagagga nga bwe nakunyonyodde nti babeera n'ebintu byabwe obugagga kyama ngeri gye buli obugagga kyama kyekiri kye nakunyonyodde nti osanga omuntu omu ye alabika bulungi alina ennyumba alina amaka alina emmotoka alina buli kimu kye yeetaaga ne mukyala we oluusi naye nga ewaabwe eri gyava mu kyalo wabi wazibu n'olaba nga mu butuufu tuberabyeko ng'ono alina buli kimu e Kampala alabika bulungi ennyumba enyirira tukanya kwebuuza nga naye omugagga n'otazimbira na muzeeyi wo wadde akala ave mu kayumba akakabi bakugamba nti oli muzeeyi alikola ebibye muzeeyi yagamba nga omutabani olikola ebiki ebibyo kati n'omutabani naye akoze ebibye kati taata biveemu naye ng'ekintu kino kyenjagala oyigemu nti aba agenti abantu bonna abagenda eyo wansi mu nnyanja oba bafunyeeko ku ssente za sitaani yenkola yaabwe eyo endagaano gikolanga gwe kinnoomu kyovula nti ono mugagga bw'afa byonna bisaanawo kubanga ye yali yakola endagaano lola takisi ezo oyo taata we yalina takisi 16 kuva we yagenda baasi sikyaziraba kati gwe tokyaziraba kati gwe tolaba ekyo obadde okiwulira buwulizi nga kikulimu munda tinawo omusajja ono yalina obugagga bwe buteena baasi bwe zityo olandi omumanyi bamumanyi abantu bamumanyi musajja owe yagenda zibaasi naye ng'okimanyi nti omusajja oyo yatandikira mu bwattandiboyi kondakita anti we batugamba nti najja nga nadda mu Costa bwe yadda mu Costa mukadde wange saagala yogendayo nnyo eyo gye yava n'akola ebbaasi ezize naye waziwuliranga kyezakolanga zaali z'amaanyi kwolwo oluguudo tewali bbaasi yali egisinga zino zirinki zakajja linki zakajja amazima go gali weegati waliwo naye yalimanga enguudo yaliw'amaanyi naye kati kaakano akyalima enguudo anti kasita nalaba kasita yafa omukulu ye kennyini kakati ni buli kimu nekisaanawo kati zonna ndagaano za sitaani gwe mukadde wange ali eyo agamba nti nze njagala kufuna bugagga mu luminati nze njagala kufuna kino nze nkugamba biveeko sigaza akasanvuko kofuna buli lunaku kankubuzeeyo akabuuzo kano etunadda ku sitole wali lwaki
buli omuntu wayogera byoyogera abantu balowooza olimba lwaki buli avayo n'abaako okwenlighting ensi about these things bagamba alimba lwaki ng'ate kyangu nnyo abantu okukkiriza obulimba ku Katonda naye oli wajja ng'ayogera ebibi sitaani byakuweyo akantu kamu taata bagaana kiva ku ki olaba kankuweeyo kano embwa bweruma omuntu tegaba mawulire kituufu naye omuntu bw'akeera enkya n'aluma embwa gaba mawulire nga gundi yalumye embwa gundi yagirumye bannange gundi yalumye embwa golooza lwaki kubanga kiba kyewuunya nkuzaayo kali akantu akasembayo wansi nti nkuzaayo ku byabasumba ekkanisa entuufu ekkanisa entuufu etoba nnyo okuyimuka waŋŋambye tekulaakulana tebakulimbanga nti ojja ssanga oyinza okusanga omusumba yeka yayinawo emmotoka pozi n'assisitanti we ng'ate akola bamuwampe sanga ekkanisa erimu abantu 40 naye ng'abalinako emmotoka babiri naye tunuulira ekkanisa z'ennaku zino ze tuyina tokyasobola kutambula bigere 40 nga tonnasangawo kkanisa ziri 2 oba 3 ne bayibuli ekugamba nti ebya Katonda wano wetuli waliwo mmekolo wano wetuli zisukka n'omukaaga ziwera omukaaga tulinawo Winners Chapel tulinawo eri eya wansi tulinawo eno eya wansi tulinawo Yohana Maria tulinawo eri ekyengulu kugamba tulinawo ekkanisa ezisukka mu 6 okiwulira waliwo eyaffe gye tusaba naye bw'otunuulira ekkanisa eyaffe yanjawulo omukko etya nabadde nkuleetera ekigambo wali wansi nti lwakuba okinzigyeko nti abalokole bano ekigambo obulokole kubanga wambuuziza ekibuuzo wali emabega nti ate nga walimu pasita Kiganda ng'ate otugambye tonnasumuluka tonnalokoka kyajja kitya otambula na musumba mutambula mwenna musaba mwenna owa bujulizi kuba nze ndowooza omuntu awa obujulizi abeera yasumulukuka nedda taata oli musumba yalina bigendererwa bye birala yalina pulaani ze endala kino nkyogera nkikakasa nti kye yali ayagala si kyate nze kye nali njagala kubanga nze nalokoka ebyensi nali mbirabye nali mugagga sente nayina sina kye neetaaga ettaka wali ewaffe gye liri ne bwe ŋŋamba obugambi ngende ntundeko wali tutudde ku hiika 63 sebo hiika 63 nali nsobola okutundako hiika 2 nentandika obulamu obupya okiwulira naye sisobola saazitunda bino byenkunyonyola ngezaako okulaga nti gwa planning okugenda wansi mu nnyanja kifu ekibuuzo kyombuziza nti lwaki buli ayogera bwe kityo abantu bavaayo ne bagamba nti alimba nze seetaaga kulimba sinonya ssente olwedde ssente ndina onfuna okuva 2:5 we nabyogerera 2:5 we nayogerera obujulizi buno nzizeemu byogera 2:24 lwaki nti kati balamu emyaka egyo gyonna mbadde wa ssebo mbadde ntudde okiwulira mbadde sina kubanga omuntu nebo n'omugamba olwedde obadde obiwulira nga teweetaaga kukola ki ninga abantu abasinga tebannalabako era omukisa gw'ofunye nti gondabyeko n'abaliwo ku mulembe guli okuva 2:5 era nabo bandabako ate nabo balina obujulizi bwe bampaako okiwulira kubanga bw'obuuza Kiganda saawa zino n'omugamba nti wamma tunyumizeeko ku sitole yakugizibwa Siraji gwe wabeeranga naye ku radio ku Impact ku Super FM ku Kara FM ku Family Radio ku bujulizi obwo ebiseera ebyo waaliwo teepu CD zaali tezinajja naye nkakasa ne guno gwaka CD weziri akyazitundako Kiganda yennyini akyazitundako. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.